okubala essuula 21 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. N'Omukanani kabaka w'e Yaladi eyatuulanga mu bukiika obwa ddyo n'awulira nga Isiraeri ajja mu kkubo lya Asalimu, n'alwana ne Isiraeri n'awamba abamu ku bbo. Isiraeri ne yeeyama obweyamo eri Mukama n'agamba nti, bw'onoogabulira ddala abantu bano mu mukono gwange, ndizikiririza ddala ebibuga byabwe. Mukama n'awulira eddoboozi lya Isiraeri n'agabula Abakanani ne babazikiriza ddala n'ebibuga byabwe, ekifo ne kituumibwa erinnya lyakyo Koluma. Ne basitula okuva ku lusozi Koola ne bagenda mu kkubo ery'ennyanja Emyufu okwetooloola ensi y'Edomu. Obulamu bw'abantu ne bukeŋŋentererwa nnyo olw'olugendo. Abantu ne boogera bubi ku Katonda ne Musa nti, mwatujjira ki mu Misiri okutulinnyisa okufiira mu ddungu? Kubanga tewali kyakulya, so tewali mazzi, n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulya kino ekyangu. Mukama n'asindikira abantu emisota egy'omuliro ne giruma abantu bangi ne bafa ku Isiraeri. Abantu ne bajja eri Musa ne bagamba nti, twonoonye kubanga twayogera obubi ku Mukama ne ku ggye. Saba Mukama atuggyeko emisota. Musa n'asabira abantu. Mukama n'agamba Musa nti, weekolera omusota ogw'omuliro oguteeke ku mulongooti, awo olunaatuuka buli alumiddwa bw'anaagulaba anaaba mulamu. Musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku mulongooti. Awo olwatuuka omusota bwe gwabanga gulumya omuntu yenna, bwe yatunuulira omusota ogw'ekikomo n'aba omulamu. Abaana ba Isiraeri ne batambula ne basiisira mu Obosi. Ne basitula Obosi ne batambula ne basiisira eri Abalimu mu ddungu eryolekera Mowaabu ku luuyi olw'ebuvanjuba. Ne bavaayo ne batambula ne basiisira ku kiwonvu kya Zederi. Ne bavaayo ne batambula ne basiisira emitala w'Olunoni oguli mu ddungu ogusibuka mu nsalo y'Abamooli, kubanga Alunoni y'ensalo ya Mowaabu wakati wa Mowaabu n'Abamooli. Kyekyava kyogera mu kitabo eky'entalo za Mukama nti, Vakebu mu Sufa n'ebiwonvu bya Alunoni, n'ebikko eby'ebiwonvu ebiserengetera ennyumba za Ali, era ebyesigama ku nsalo za Mowaabu. Ne bavaayo ne batambula ne bagenda e Beeri. Olwo lwe luzzi Mukama lwe yabuulirako Musa nti, kuŋŋaanya abantu nange n'abawa amazzi. Isiraeri n'alyoka ayimba oluyimba luno, weesere gwe oluzzi mu luyimbire. Oluzzi abakulu lwe baasima, abakungu b'abantu lwe baayerula, n'omuggo ogw'abakabaka n'emiggo gyabwe. Ne bava mu ddungu ne batambula ne bagenda e Matana. Ne basitula e Matana ne bagenda e Nakaliyeri. Ne basitula e Nakaliyeri ne bagenda e Bamosi. Ne basitula e Bamosi ne bagenda mu kiwonvu ekiri ku ttale erya Mowaabu, ku ntikko ya Pisuga, kw'oyima okulengera eddungu. Isiraeri n'atuma ababaka eri Sikoni kabaka w'Abamooli ng'ayogera nti, kampite mu nsi yo, tetulikyamira mu nnimiro newankubadde mu lusuku lw'emizabbibu, tetulinywa ku mazzi ga nzizi, tulitambulira mu luguudo lwa kabaka okutuuka lwe tuliyita mu nsalo yo. Sikoni n'ataganya Isiraeri kuyita mu nsalo ye, naye Sikoni n'akuŋŋaanya abantu be bonna, n'atabaala Isiraeri mu ddungu, n'atuuka e Yakazi n'alwana ne Isiraeri. Isiraeri n'amukuba n'obwogi obw'ekitala, n'alya ensi ye okuva ku Alunoni okutuuka ku Yaboki, okutuuka ku nsalo y'Amotu, kubanga ensalo y'abaana ba Amoni yali y'amaanyi. Isiraeri n'alya ebibuga ebyo byonna. Isiraeri n'atuula mu bibuga byonna eby'Abamoli, mu Kesuboni ne mu bibuga byakyo byonna. Kubanga Kesuboni kyali kibuga kya Sikoni kabaka w'Abamoli, eyalwana ne kabaka wa Mowaabu eyasooka, n'ajja mu mukono gw'ensi yonna okutuuka ku Alunoni. Aboogerera mu ngero kyebaava boogera nti, mujje Kesuboni, ekibuga kya Sikoni kizimbibwe kinywezebwe.
kubanga omuliro gufulumye mu Kesuboni, ennimi z'omuliro mu kibuga kya Sikoni gwokeza Ali ekya Mowaabu, abakungu ab'ebifo ebigulumivu ebya Lunoni. Zikusanze Mowaabu, mufudde mu abantu ba Kemosi, agabudde batabani be okuba abadduse ne bawala be okuba abasibe eri Sikoni kabaka w'Abamooli. Twabasimbako Kesuboni kyazikirira okutuuka ku Diboni, era twazisa okutuuka ku Noofa ekituula ku Medeba. Isiraeri n'atuula bw'atyo mu nsi y'Abamooli. Musa n'atuma okuketta Yazeri, ne balya ebibuga byayo, ne bagobamu Abamooli abaali eyo. Ne bakyuka ne bambukira mu kkubo ly'e Basani. Ogi kabaka w'e Basani n'abatabaala, ye n'abantu be bonna okulwanira n'ab'e Dereyi. Mukama n'agamba Musa nti, tomutya kubanga mugabudde mu mukono gwo n'abantu be bonna n'ensi ye, era olimukola nga bwe wakola Sikoni kabaka w'Abamooli eyatuulanga e Kesuboni. Awo ne bamutta ne batabani be n'abantu be bonna, ne batamusigalirawo n'omu, ne balya ensi ye.